Bassebo ne bannyabo, I am so excitement okubategeeza nti tuli ku ssomero lye bayita Queen of Peace Primary School lisangibwa Nakifuma. Aivo tumutuuseeko anyirira bitya abajjukira Aivo we twamuleetera bannange. Aivo, how are you? Aivo bamu kati yafuuka prefect yakulira ensonga z'obuugi. Ennamba y'essimu bw'oba oyagala oleeta omwana wo ku ssomero lino naye yeeyagaleko 0754 14 57 esembyayo 79. Half bursaries 0754 14 57 esembyayo 79. Ono ye last born wa King Sheebah. Esaawa eno naye agenda bba atandika bitabo. Ono ye Aivo official. Aivo bangambye ku nsonga z'obuugi ku ssomero wano baakakibomuwa obwa prefect nga tebalina gwe beebuuziza. Akadde kano tugenda kuba simanyi oba director tusobola omulabako. Ennamba y'essimu gye mbawadde ye ya director. So kansabe administration w'essomero oba asobola okututuusaako ku director. Kuba kyemanyi buli omu yeegomba okulaba ku director w'essomero lino afaananyiza abaana b'abantu obulungi bwe. Aiva agambye atya? Aiva ayogera Luzungu omulira. Aiva tugamba bya Luzungu naye maama gwabigamba sembezaako tu live byatugamba. Aiva badde ogamba ki? Aiva, what are you for the saying? Wanji? Kaunga. Mwagala kaunga. Food prefect tumusanze ku kikopa kya buugi nga kinene. Kati essaawa eno ayagala kawunga. Aiva badde tugamba otya? Njagala kawunga. Aiva kyo kyakyoyagala okulya ng'oggyeko akawunga. Wanji? Akyatugamba tugempola. Aiva yogera nnyo kyo kyakyogambye kyoyagala. Yogera nnyo woggana nga wowoggana sebo prefect. Bijanja. Oyagala bijanjaalo? N'omuceere. N'eki ekirala? N'eki Aiva? Bijanjaalo n'omuceere. Lwaki esimu ogireka wala nga twogera ebintu nga byakanga? Tesemberayo. Aiva obadde otugamba byoyagala? Naye gwe Aiva ebintu byayagala bya kigagga. Aiva ekyo kyakyoyagala? N'ekikajjo? Ku ssomero balyayo ebikajjo. Ono ayagala kufuuka ayagala fuuka Pretty Nicole. Anyway, tugende ndabe oba batutuusako ku direct. Okay, twambuke. Omusomi omutali wanga omusomi This thing is not setting, I don't know why. God bless you so much. Tulina HM, Headmistress. Already prepared for that? Okay. Tulina Headmistress, ano Headmistress atunyonyola waje. So, thank you, our visitors. This is Queen of Peace. So, you are most welcome. Eno kalina nayo ya Somero. It is for that school. Ngate bwe kintu mukitaddemu. Gwedde wali osooka zoomingeko for the Zoom. I'm coming. Eno nayo kalina ya Somero. It is for that school. Kintu nga mukitaddemu amaanyi. Simu ndala gyenkute yebba netiwaaka oba? Bagayika batuyitire director. Esaatu gigirire.
no block ondala essomero lyo likyeyongerako you guys essomero lyo likyeyongerako balina neno block endala empya and of course kalina so ngabe mulabamu it is the kalina director yoyo omukyala ali mu kujja omuzungu omukyala omuzungu director abantu bagamba buli tebadde nti oli muzungu omuzungu amina nnyo director. So our dear visitors, you are welcome. Thank you. In front of you is the director of Queen of Peace Nursery and Primary School together with the staff. So we are very happy to receive you this early morning to the School of Queen of Peace. As we talk, I need to take this opportunity for us to move forward and we see the development of Queen of Peace for the short time of 2 years. So the director, let us move, then she will be telling you step one by step one. Thank you, Madam Director. We can move with our visitors to see our building. Thank you. Amina. Kososo olulimi ndowooza Oluganda buli muntu lwagenda okukola ki okutegeera njagala nnyo n'omuzadde wa wansi asobole naye okutegeera Queen of Peace kitegeeza ki abasomesa baffe babanyonyedde mu Luzungu biki bye tukola wano n'abaana baffe era wandi tukiza lulimi Luganda naye kangezeeko dukozesa olwansonga nti n'omuzadde ali wansi n'omuzadde waawo asobole okuba ng'akola ki ng'akitegeera amannya agange mpitibwa Nabbi Teddy Magala, director w'essomero lya Queen of Peace Nakifuma e Mukono. Era nga nnyanyiriza buli muntu yenna ku ssomero lyaffe lya Queen of Peace. Essomero lino nze nannyini waalyo Teddy Magala. Tulinawo omusingi ogwa chaachi naye nga buli musingi gwonna buli ddiini yenna weeri ku kifo kino. Ndi mukyala mulokole era aweereza Katonda naye ate nga nzikiriza ne mu ddiini zonna. Era essomero liri ku buli musingi gwa ddiini zonna teriri ku musingi nti gwa bulokole bwokka. Tulinawo abaana abasiraamu, tulinawo abaana abakatuliki, tulinawo abaana abakristaayo. Buli ddiini yonna omwana tumukkiriza aba musiraamu tubatwala ku muzikiti ne basaala. So ekigambo eky'essomero tekiri ku musingi gwa bulokole kuba muyinza okugamba nabbi mulokole, nabbi alina church, kitegeeza essomero ly'abalokole nedda si bwe kityo ekiri abazadde baffe abalungi. Era tusaba muleeta abaana mutuwa abaana ku Queen of Peace. Era tuli baddembe okwaniriza abaana buli mwana yenna buli ddiini era omwana tetumusalirawo kumujja mu ddiini ye okujjako nga gwe omuzadde gw'osazeewo n'ogamba ti omwana katumujje oba kale katukkiriza asabireko mu kyaki yaffe ne waba musiraamu tumutwala n'asaala. So twagala tubalage wano essomero we litambula ekifo kino kye tulimu kyaffe tetupangisa era ekifo kye kirimu kirina kyaki wetudde ettaka lyaffe Queen of Peace wetudde ettaka lyaffe tugenda balambuza wano mulabe ebizimbe bye tuli mu kuzimba Mukama atuyambye tulinawo essomero lya kalina tulinawo n'ebizimbe bitali bya kalina. So tusaba abazadde mwenna abatulaba abanaatuwa abaana abanayagala essomero lya Queen of Peace musobole okulaba wano Queen of Peace wetudde. Director nga tonna tutwala nina akantu katono bano abaana mubaliisa biki omutako ono ye Ivo twamusanga mu Katanga eyo ne mami ne tumuleeta wano tannawezaawo nno na mwezi naye omusajja mubaliisa ki abaana bano? Abaana baffe bano eno ekisooka ngenda kugera ngambe abazadde bonna oba abantu bonna ensi yonna abatulaba mwenna yenza omukyala ayagala ennyo abaana, yenza omukyala afa ennyo ku baana, ate yenza omukyala ayamba ennyo abaana, ate yenza omukyala ayagala abaana okulaba nga future yaabwe egenda mu maaso awamu ne staafu yange yonna ey'essomero. Abaana bano endya yaffe eriwo eti tulya akawunga, tulya ebijanjaalo, tulya ku muceere, tulya ku fruitsi, okugeza tulya ku watermelon, tulya ennaanaasi, tulya ku bikajjo. Buli kimu weekiri tuliisa abaana era twagala nnyo abaana. Kyova olaba kugenda kubako ne woofiisi ya director, woofiisi eyange nganze director. Ekito ekigenda okubeera. Anyway, abatulaba mwenna ffe twasomera mu byalo eyo mu bibiina byaffe biri eby'okumaala obusa. Kyolaba n'oluzungu lwaffe era luliko engeri y'obusa.
naye ekyewunyisa era tuli mu kukola abakozi babo bakola tuli mu kukomerera so abaana baffe bagenda kusomera waggulu beeyagale mukama atuyambye asobodde okuteeka ku buwanguzi buno so gwe wenna omuzadde ali eyo manya Queen of Peace tepangisa weetudde tegenda kuvaawo leero tegenda kuvaawo nkya so oba olina omwana yenna muleete omanye nti omwana waali nti sigegana amasomero nga wolaba nti leero ne libeerawo oba lipangisa enkya ne baliguba so tubasaba mutuwa abaana wano we tuli waffe era essomero weeririra namaddala tusomesa tuli ku musingi ogwa ddala era nga buli ddiini weeringa wembagambye eno ogambye kirasi kinna kino kigenda kubeera kya 7 P7 kirasi nga nne tuyimireko ku nsonda eri omuntu atulaba ategeere ffe twasomeranga muziri kirasi z'okwenyigiriza nga olusi wansi wa muti mukunja Ogobera wansi wa muti nkyagyongerako gundi wansi wa muti nga Flow endala waggulu. nkuba muzikira bagenda kwongerayo simanyi sembera ate n'abantu balehe nabbi sembe maani abaana bo tebeewummuzaako Okay, P7 tugimaliriza tuzaako wa so tugende ku kibiina ekyomukaaga ekigenda okubeera kino eno egenda okubeera ekibiina kyaffe ekyomukaaga era mu saagitaamu kalina eno egenda kuba nga abaana bagisomeramu mukilasezi abaana bagenda kuba nga bazikozesa mu saagitaamu naye era nga zigenda kuggwamu eno mu segendi taamu tugenda otuuka mu saagitaamu tugenda kuba nga tuguddewo ebizibe bino abaana okutandika obisomeramu kino kyekibiina ekyomukaaga kyekibiina ekyomukaaga kalina eri mu kuggwa mugenda era tuli mu kukomerera kibiina kya mukaaga kirasi nga nnene nnyo kirasi abantu balage kirasi wegenda okwe kirasi zo nga nnene nnyo tubamuliseeko ne ku neighborhood eneighborhood yiino essomero we liri walungi nnyo abazimbi bo bali bize balina omaliriza kino ekizimbe mweno ttaamu nga tenakuggwako sagala kusomesa mwana tumusanga ngali ku street musanga nga anyakula busimu so tuyigiriza nnyo n'empisa tufa nnyo tuyigiriza empisa kyekikulu kyesinga byonna n'omwana okwewa respect bagamba nti otewa respect teri agenda kuwa respect enneeyisaayo entambulayo enfaananayo kyekitiibwa ky'omuntu kyo tukigezaako nnyo okuyigiriza abaana ekisookera ddala n'okukwina okukristo tuyigiriza empisa kintu kikulu nnyo then awo ne tuzaako ebirala ate omwana wabeera n'empisa kitegeeza era ate waliwo bayibuli wegamba nti mu kutya mukama amagezi mwe gasookera era essomero lino litya nnyo ekigambo mukama oba mwana musiraamu atya nnyo ekigambo mu ddiini ye kyetusinga okukulembeza mu kifo kino twekuumidde ku musingi gw'eddiini okumanya katonda kyovula nga tufunye obuwanguzi n'abaana baffe okuba nga balina obuwanguzi obw'amaanyi Director mbadde nsabuddemu tusomereko ku namba y'essimu enamba y'essimu eya Airtel erina ku WhatsApp erina ku mobile money na buli kimu eri 075 41 45 779 075 41 45 nabbi agenda gisoma nga wengidde okuba mubaamu abali ogiwandiika basobole gye aha nabbi gisomera eri 075 eri 075 45 n'ensembyayo 9 then MTN eri 0775 0775 28 74 74 48 48 Madam Director tubali twagala otubulire ku moto y'essomero lino tuwe n'ensonga lwaki gyemwafuula moto lwaki twafuula moto ku ssomero lyaffe lya Queen of Peace
kubanga ffe tukulembeza nnyo ekigambo nga onoogamba nti ekigambo queen ekigambo queen kitegeeza n'abakyala tunyumirwa nnyo omuntu okuwa omuntu omukyala yenna ekitiibwa peace ne kitegeeza nti nga onoogamba omuntu nti kale nti oba nkwagaliza omukisa nkwagaliza okuba w'amaanyi ku nsi kuno otayagaliza muntu mirembe nakwagaliza kuba w'amaanyi kitegeeza tekiba kirungi ffe tuyigiriza nnyo omwana nti omusingi ogw'okubanga nti ku nsi kuno omuntu yenna buli w'oyamba n'oyagaliza osobola okutuuka ku buwanguzi buli waba nga toyamba toyagaliza naawe ensi mukama katonda asobola okunyigira n'otatuuka ku buwanguzi kyetusooka okutendeka abaana okuyiga okugaba okwagala n'okuwa abantu respect kyetusooka wano kyovola nti twagala nnyo ekigambo queen of peace n'abakyala oba bamaama b'enkya kubanga maama mwe tuva maama gwe musingi gw'enkya then ne tuteekako ekigambo peace twagala nnyo emirembe kuba ku nsi kuno teri atayagala mirembe kyovola twalituuma queen of peace. Ku muntu alese wano omwana osomerawo waliwo fees agambibwa nti ku fees otwasasula 19 baba atandika yetaaga reportingako na bweziti okusinziira essomero lino nganze nabbi Teddy ekisooka njagala nnyo okuyamba ndi mukazi ayagala okuyamba ate njagala nnyo omwana nnumwa nnyo omwana ng'ali waka nga tasoma nnumwa nnyo kyova olaba nti wano Queen of Peace njagala nnyo omuzadde ne staff y'essomero nange director tube nga tukwatagana waliwo essaawa ezo ng'omuzadde mu butuufu ng'ayagala omwana wajje ku ssomero naye nga titayina essaawa ezo naye nga ate asubira agenda kukola ki agenda kufuna so ajja mu butongole ne tutuula omuzadde nange director oba ne administratress ne staff yange abaliwo oba ne baasa ne tulaba tukoze tutya okwaniriza omwana oyo ffe tulina mwana gwe tugoba kubanga tusobola okugoba omwana oyo oba tusobola okugoba omuzadde obutaleeta mwana naye nga bambi tayasigama nti tayagala omwana waasome naye nga talina ku buli ajja okugyamu essente okitegedde so ne tufuba nnyo okulaba nti omuzadde wadde azze nga talina awati fast tukkiriza omwana okuwandiisa omwana giba emitwalo 2 ye wajja n'amuwandiisa ne tutuula n'atubuuliramu nti kigenda tutambula wekinayo tukkiriza omwana okumulisiivinga ku ssomero kuno. Okay. Akabuzi ndowooza akasembayo nga batulambuza ebibiina ebiddako director tulinayo abantu nga tebali mu ggwanga Uganda nga bannayuganda naye nga yagenda okuyiyizaako mu nsi ez'ebweru n'aleka omwana weeno oba amulekeddeko eyalingiteeka abantu abo waliwo namba ki ey'essimu kwe bakwataganira amangu okuwuliziganya nabo kuba bo tebajja civical okutuuka wano ku ssomero naye muwuliziganyiza ku ssimu namba y'essimu gye tuwuliziganyizaako eri 075 nyemu 45 779 eri 075 nyemu 45 779 o 075 41 45 779 ye namba. Amina tugende mu bibiina tudda mu kibiina tugenda mu kibiina ekyokutaano ekibiina kyaffe ekyokutaano kigazi bulungi terigamba mwana nti atudde oba alimu ekizaamuzi nti akopye munne ate wano kusomero lyaffe erya Queen of Peace tetukopera mwana tetuwa mwana ansa buli mwana atuula yekka ng'akola ebibuuzo era tusooka baceekinga nomusingi oguli wano eno P5 kyekibiina kyaffe ekyokutaano wano ku Queen of Peace era kigazi ddala nga yomukiraba kyekigenda okuba ekibiina kyaffe ekyokutaano. Aha wetuvaala byebibiina nakkiriza ya tukyebaliza mukama ku lwekyo munnaaye musuubira abaana nga baleka kuba bannaye ebibiina obitula lugamba eringa dde Omukunja wano tewali bajjuzaawo ono Namboole gwe soma zaala ddayo ozaale bw'otunuya ekibiina kyekisobogendamu abaana bameka ansa y'ekyo eri kimu buli ava wano addeyo azaale era nze kyakubiriza abazadde okuzaala kubanga Queen of Peace ekifo wezaala muzaale muleete abaana bannange tugenda kusomesa abaana. Madam Director oluvannyuma olw'okugambibwa nti kafiizi ka wano kayinza okuba nga kabeera wakati w'omuzadde n'omusomesa kakuteesa omukyala yagadde okumanyayo yunifoomu ya sente mmeka yunifoomu kisinzira sayizi y'omwana okutandikira ku kibiina ekyokuna
mpaka ku kibiina ekisembayo uniform eri ku mitwalo 8 twambala suuti twambala abalenzi bambala empale empanvu baskoti kungulu then munda sati ne tayi naye amakooti tugenda weegalige gakolanga esweta ago tugatunda gokka ekooti tejjirako ekooti yokka eri ku mitwalo 5 then awamu uniform yonna full eri ku mitwalo 13 nga kuliko ne kooti then tuba ne kakajowe yangu mwana badde wa kisulo akukatundibwa emitwalo 6 kisinziira size y'omwana okuva wansi ku baby paka ku kibiina ekyokusatu kali ku mitwalo 6 kuva ku kibiina ekyokusatu ekibiina ekyokuna paka ku kisembayo kali ku mitwalo 7 then ne tuba ne ka sportswear aka uniform kabambala ku Wednesday ne ku Lwokutaano ka uniform ako kali ku mitwalo 6 ekyasingano tubonyabonye nnyo mu kusoma kyali nga amazzi twatukanga ffe tulina nga balonda kirasi P6 yekimaane mu kino essomero lyonna wano ekyamazzi kiri kitya ekyamazzi kirungi tulina amazzi weegali wano tulina amazzi ga mirundi 2 tulina amazzi ag'ebbowa ne tuba n'amazzi ga taapu ku ssomero wano tulinawo taapu weeri ate ne tuba n'amazzi agabbowa era gatuli kumpi waneeno ge mazzi getukozesa abaana tetukkiriza ate wano abaana baffe mukama yatuyamba nti ndi mukazi muzadde awamu ne staafu yange ndi mistress n'abasomesa baffe bonna nti omwana omuto okuva ku kirasi ya bebi nga wa kisulo tetumukkiriza kweyoleza tetumukkiriza kwenaaza tetumukkiriza kugenda manju yekka tetumukkiriza kwegololera ebyo naffe tubikola ife ne metroni awamu ne administrates okutandikira okukoma ku kibiina ekyokusatu then ekibiina ekyokuna abaana bo basobola okweyoleza naye ate tulondamu era abamu mulimu abamu nga bakyali batunga yasoma mangu nga tasobola kunya lugoye n'akola ki n'alutukuza kitukakatako olugoye olukola ki odduyoza n'amasuuka ate n'abamu tubanaaza wadde mukulu waliwo tunaaza omwana yava ewaka oluusi nga tayagala kunaaba tukwata abaana abo oluusi ne tubanaaza tufuba nnyo genda mu ddoomu zaabwe bayambako okwala obuliri okubooleza okubagololera sigamba nti bano bokka bokka abato naye nga abato tebalina kibakola ogwo mulimu gwaffe olwokubanga essomero sinalirambula kimala nze nga nze sinabalabawo ku kisaawe ebyemizannyo biyimiridde bitya ku ebyomuzannyo wano tulina ebyemizannyo era tukolera ddala n'ebyemikono tubikola tulinawo ne bandi tuyigiriza abaana bandi okufuuwa bandi tulinawo ne studio ya music omwana alina ekitone tumutwala na recording oluyimba omwana nga ate okurecording oluyimba tumala kwogera na muzadde we nti okkiriza omwana oyo agende mu studio ya recording oluyimba kubanga tumanya mwana kyagenda kubeera enkya tulinawo essaawa kiri kumpi tekiri wala kyetukozesa okugenda abaana abo ne bakola training tuyigiriza amazina tuyigiriza ebintu bingi nnyo byetuyigiriza wano bingi ddala tufuba nnyo okulaba nga tuyimidde ku musingi gwa education naye ate era nebya sports byonna tubigatta wamu kuba tumanya mwana kyagenda kubeera nkya buli kimu weekiri era awo wennyini ojja kwongerako ekintu ky'ebyemikono kino kuba ne gavumenti ekyemfasayizinga nnyo ennaku zino abaana waliwo enteekateeka y'okubanga bayiga ebintu by'emikono enteekateeka weeri kuba tulinawo kone ku kyalaani tulinawo baluka ebibbo baluka emikeeka baluka ebintu bingi baluka ebitambaala ate kati gye bujja tufuba nnyo okola tufune ebyalaani by'okukola obugatto tugenda kukola obugatto abaana batandika okukola obugatto batutaddewo ebyalaani ebyo era tujja balaga tugenda kuteekawo kompyuta oledde tubadde tulinda kalina yaffe gwe tufune kirasi yaffe egenda okusomesebwamu abaana kompyuta naye nga kompyuta oledde tulinawo eziriwo naye lwakubanga ekifo kyetubadde nakyo kati tugaziye buli kimu kigenda kubeerawo nze mba mu famire muzadde wange omu musomesa naye yaŋŋamba ebimu ku bisinga okutta okusoma kw'abaana baba basomesa abasomesa bano obuyigirize waabwe n'obuvunaanyizibwa bwabwe oba ne professionalism eyimiridde etya Queen of Peace yeeyogerera kubanga singa bali teyeyogerera nti abasomesa tesibatendeke twaba tetulina baana kitegeeza nti Queen of Peace yeeyogerera era omuzadde agenda okujja wano tuwa omwana okuba n'abaana ennamba eyo ennene kitegeeza nti buli kimu kyemalirira era abasomesa baffe bulungi nnyo basomesa bayizi basomera ddala balina empapula zaabwe balina buli kimu teri musomesa bwe twaniriza nga talina mpapula ate nekisooka nti basupervisor bajja ne batucekinga musomesa atalina mpapula bya feeke biki babakwata so Queen of Peace tuli ku musingi ogulimu Katonda tetwagala nnyo bintu byakulimbalimba ne byakubuzaabuza abantu tetweyiiya tetuliwo kweyiya nti waliwo atuwaniridde oba tweyiya nti kino kitubuza abaana ekyokulya kibuze no Queen of Peace yesobola okay tudda ku kibiina ki tugenda ku kibiina ekyokuna byonna biri ku kalina
babuza ku uniform bweto erefaanana basitekizeezo nandigambye omukazi ono ayinza bayetekumala okubanga tomusigana omwana wo enyiza okugamba primary 4 so kyekino ekibiina kyaffe kirasi yaffe eyokuna nawe omuzadde ali eyo ng'osobola okuddayo okusoma jangu osome okimanyi omwana w'okusomerako mu kalina musingi gw'amaanyi nnyo gwannamaddala so kino kyekibiina kyaffe ekyokuna kigazi ddala ebibiina bino byenkanankana obunene tekiriiko nti kino kitono oba kino kinene kyenkanankana buli kirasi yenkanankana era kirasi eno tusuubira okubeeramu abaana nga bawera naye ate twagala nnyo ate mujjuzo kubanga omujjuzo buli we guyitirira ennyo omwana tebayiga bulungi twagala nnyo mujjuzo twagala omwana w'omuntu asobola okwewa space emala n'awandiika waba akutte peeni y'ekitabo kye naasobola okuwandiika byalina okuwandiika n'omwana okuwulira nga omusomesa asomesa so kyetwetaaga waki babeera abangi tusobola okugabanyamu classes mission y'essomero lino mission y'essomero eno tulubirira okutwala essomero ewala tetwagala kikobe wala kwina opisi tegenda kuvaawo leero bankya era kyenabagambye nti twagala nnyo era nsaba Katonda nsobole okulaba ku baana bange bensomesezza wano eno bakusomero lyange nga ndabako baminisita b'enkya nga ndabako badokita b'enkya batica b'enkya balooya b'enkya kyenduubirira so tetusomesa abaana ku Queen of Peace kugenda kutema oba kaŋŋambe emiyembe kusika busawo tusomesa abaana wano ku Queen of Peace okugyamu omwana future y'enkya okumuwa future y'enkya era tufuba nnyo omusingi gwe tusooka okulembeza wano eno tugamba kutya Mukama omwana waaba ayina ng'ayina ekisa omwana waaba ayina ekigambo waaba ayinamu eddiini kitegeeza omwana agenda kuba muwulize ate ngamba abazadde mwenna nti bannaye mwagale nga nnyo essomero eri ku musingi gw'eddiini kiba kikulu nnyo omanye omwana wo w'omutadde weewo kubanga omwana buli w'omuteekamu eddiini kitegeeza omwana oyo agenda kukula nga mwana muwulize nekyogenda omusomesa agenda kuba atya agambe nti kino ekibi wenkikola nkitya naye kankole ekino gyekikoze eki ekisaanidde tetuluubirira somero kuvaawo kati aye terigenda kuvaawo nga we mbagambe nti wetuli tetupangisa waffe nekino ekizimbe kigamba nti kyalooni nti oba waliwo atuyamba waliwo anaatugamba nti muveewo no awantu wange nga director nabitedi tewaliwo muntu mulala yenna kitegeeza essomero ligenda kubeera kati okunyonyerako omuntu atulaba madam director essomero lino liri buwanvu ki okuva mu tawuni ng'onyonyera mu transport emmotoka ekuleetawa era wano onyonyerawo otya omuntu ali ewala okutegeera wemba nnyonnyola omuntu ng'ava Kampala tuli mu mukono nakifuma tuli mu mukono era we tuli okuva e Kampala batwalira okuva mu paaka ndowooza watwalirawo 15,000 kisinzira season basobola okutwalirawo akakaaga mu biseera bya Christmas oba mu biseera by'abaana nga badda ku masomero naye essaawa zino batwalirawo 15,000 okuva mu kibuga paka wano nakifuma okuggyako nga omanyi ebyemmotoka so basalirawo buli muntu ajja gwe omanyi ng'egyoteeseganya naani naye nga zekyemanyi ziri 15,000 oba si ekyosobola okusalako oluguudo distance wobanga oli Kawempe osobola okutemaawo nodda Emperere then olinyira Emperere zibeera 3,000 oba 4,000 oba 3,500 nosobola okutuuka wanene kusomero essomero tuli kukuba wennyini era oba ojja ku Queen of Peace kyosinga okubuuza ennyo olina okubuuza ng'ogamba nti ŋŋenda ewannabitedi omukyala ennakifuma nga waali kooti enkadde adress entuufu nti ŋŋenda ew'omukyala nabitedi ennakifuma nga waali kooti enkadde omukyala oyo alina essomero lya Queen of Peace osobola okuntukako amangu naffe era tukiwulidde kuba twabuze kasita obuuza erinnya nabitedi teri atamanyi nnakifuma era bajja kulagirira bulungi kyaki weeri wewali n'essomero abamu ku batulaba eyo balina abaana babwe gye basomera era waliyo ebiriyo ebitagala agendamu naye kyanjawulo ki ekiri wano Queen of Peace omwana omuzadde waaba alina omwana we gyali bw'anamuleeta wano wajja kubaawo ekyenjawulo ekiri wano ku ssomero lya Queen of Peace kyenebaliza Mukama nti kyetusooka okukola teri mwana atulema ne wajja omwana nga badde munafu atya amala n'apiikinga akodinga abasomesa bennina mbeesiga ate n'ekyokusooka nti omwana buli w'omuwa obudde n'omwagala wano kyetusooka okwagala omwana oyo gy'okoma otulugunya omwana ng'omuleese tasobola kusoma oba omusomesa gy'akoma okuba omukambwe omwana oyo tasobola kukola ki kusoma kyetusooka okukola kubudaabuda mwana oyo n'okumulaga ki kyalina okukola ki okukola
era ffe ekyenjawulo kye tulina ekyenkizi wano ku Queen of Peace nti omwana wajja nga batamanyi luzungu avaawo ng'akoze eki ng'aluyize n'owoleeta omwana nga azze wano eno nga tamanyi kuwandiika era amaliza akoze eki awandiise si ekyo twebaziza Mukama n'omwana okuba n'empisa kintu kikulu nnyo tubitendeka nnyo abaana nnyo nnyo kyetusooka wano eno era bazadde mbagamba mwenna abali abampuliriza nti Queen of Peace omwana ne waba mwana mulenzi nti wadde nti bagamba nti mu luzungu obuuza oyimiridde fe wano omwana omulenzi tabuuza ng'ayimiridde ne waba abuuza mu luzungu abuuza afukamidde kyetusooka okukola waakiri waliba akuze alikikola nga ye neyeesalirawo kubanga wano tali mu woofiisi ayimirire ku bantu so kyetusooka tutendeka mpisa omwana asoma okuva ewaka ng'ali mu bibiina ebya wansi mu musibula saamekova kusomera tukwate omwana asoma ng'ava ewaka obadde sikoola ng'ali mu bibiina ebya wansi aba avayo saameka omwana era nezajja zivirewo ddala wabajja ku makya abaana badde abava ewaka kanjogere nti abaana abava ewaka ne bajja kusomera okusoma nga bagenda kuddayo ewaka basula waka ne bajja ne basoma abaana abo batuuka ku ssomero wano essaawa ebeera ssaawa emu eyo ku makya gye batuuka wano eno then abaana abo tubata abasooka tubata ssaawa zibeera ssaawa 10 abasooka tubata ssaawa 10 waliwo abaana be bakima obusimi ate waliwo abaana be tutambuza ne tubatwala waliwo abaana be tuvugira mu vaniiso ne tukola ki ne tubatwala then ate ne tubaawo ne bana abaana abalala benjogerako nti be tuta ku ssaawa 11 kitundu be baana bali mu bibiina ebyawaggulu abaana badde we batebaddayo kati tunyonyoleko ku kyokubanga omwana singa afunira obulwadde ku ssomero lino ebisale bityamba babajjanjabira ku bwerere kyetagisa omuzadde okwenyigira mba kisinzira ku bulwadde omwana nga yalwadde wano ku Queen of Peace kisinzira omwana obulwadde bwalwadde waliwo omwana alwadde nti omutwe gunnuma ssenyiga nnuma kitukakatako nga ffe omwana oyo okumuwa ku ddagala eddagala lya ssenyiga oba eddagala ly'omutwe naye ate wekiyitirire nnyo nga kisusse tukwatagana nga ffe n'abazadde b'omwana oyo obutalekerera muzadde yekka oba omuzadde butatulekerera kuba waliwo ekisukkulume ennyo ngaomuzadde oluusi yamanyi obulwadde bw'omwana we oluusi yabutugamba mulimu abakweka abaana obulwadde n'omugamba jjuza wano omwana alina obulwadde nti no so nga ate omwana akola ki alina obulwadde wekiba nga kiri waasi nnyo nga kigenze wala tukubira omuzadde oyo najja tuba tetumufunye ffe ffennyini tukwata omwana tumuteeka mu mmotoka natulagirira wabeerawo omwana ng'asobola okwogera natulagira olusi adresi z'abaana abamu tuziina ng'ab'okumpi netuvuga abaana bo netubatwala ewaabwe oba sekino tumutwala mu ddwaliro netukubira omuzadde najja ate nawabawo omuzadde ye agamba nti omwana wange walwala tomala gamutwala mu ddwaliro waliwo omuzadde agamba omwana wange walwala tomala gamuwa ddagala kati abo nabo tubayina so tufaayo nnyo okulaba nga tuzza obulamu bw'omwana kuba omwana wabeera essaawa zino ku ssomero abeera mu mikono gyaffe akagera essomero keriri nti liri ku musingi gwa church mulinayo olunaku mu wiiki lwe mugamba nti no buli lwakusatu tukera mu kanisa olunaku lwe tulina lubeera olunaku olwokutaano ebeera saavisi wano abaana bano abalala bagenda ne basaala abasiraamu abaana abalala ne bajja ne bayingira mu church netusaba naye ate waliwo omwana era nga omuzadde ye agamba nti omwana wange mukatuliki tagenda genda mu church y'abalokole era ekyo sijja gamba nti balina ddiini teri ku nsi atalina ddiini era ayina eddiini ye omuzadde Omukunja ayina eddiini era ayinza ogamba taata mukatuliki kitegeeza eddiini ye okitegedde so bano abalala bonna tuyingira mu kyaki olwokutaano abasiraamu ne bagenda ne basaala naye nga buli lwaggulo toteeka abaana b'ekisulo basooka ne basabako nga bagenda okulya emmere nga bagenda okwebaka kyotteeka tulina okusaba teeka kuba tomanya byankya leero oyinza okukeera nga lulamu naye tomanya nkya mukama kyakutegekedde tomanya sitaani kiro waayitira so tufaayo nnyo okulaba nga tuyigiriza abaana okusaba okwokya amasomero kubadde kutabuse emabegakaawo security eryetya wano security wano eyaffe weeri bulungi nnyo era sijja kwogera bubi nti tulina security singa tuba tetulina security singa lyajja dda singa oba omwana yabula dda oba singa n'abaana mubalaba nti waliwo abazadde obanga muzze mulaba tebabakkiriza kujjanga mwe bannamawulire kubanga webanga waliwo obuzibu tewali security ekitegeeza abaana ffe baatugala kitegeeza nti security weeri ti abazadde kyemulina okumanya abampuliriza mwenna mumanye nti Queen of Peace erina security buli kimu weekiri essomero lino teringa bukasomero nti keeyiiya no tumanyi tulina abaana b'abantu tulinawo ebisulo eby'abaana abalenzi n'abaana abawala kitegeeza security weeri ate si security yokka naffe ffennyini ffe security mu baana kuba n'owoleeta omuntu asikaali okubeerawo talina nnyo alina omugaso naye tebwenkanankananga gwe nannyini kuba abaana tobawadde asikaali obawadde ani obawadde ffe kati nze gwowadde nze kennyini ayogera nze security esookerwako ddala eyannama ddala
nze nga Ssekinnoomu simanyi bwali omulala alinga nze naye nze nga Ssekinnoomu nandiyagadde okwawukanamuko ku ssomero neŋŋamba erinnya Nabbi lyajja lwakubanga ebyamagero biyitiridde wano oba liryo ng'omuntu. Erinnya erya Nabbi sijja gamba nti nalyetuuma kyo kiba kisa kya Mukama. Okubeera Nabbi kirabo okuva ewa Mukama. Okuba pulezidenti kiba kirabo okuva ewa Mukama. Tuzaalibwa mu nsi muno nga tumanyi kiki tunaabeera naye nga Mukama yakimanyi ky'onoobeera. So ndi muweereza wa Katonda era ndi Nabbi mpitibwa Nabbi Magala Teddy. Tekigenda kuvaawo sijja gamba nti nkyogerera bingi already ndi Nabbi. Mukama akola ebyamagero ankozesa. Abalwadde ne bawona nsumula abalwadde omuntu n'omubuulira ekimuliko nga takubuulidde so bakyagenda ewalala mulimu kikwata obulala naye ekigambo okulagula kiri mu Bayibuli so buli kimu kyabwereere wano kuliko kirasi tukyalina kirasi endala Nabbi tukyalina kirasi wansi eddoomu ne woofiisi eyange nga director katukirira wansi tuli mu kukkirira wansi akaseera kano abazadde baffe mulabire eddalesini lya Peace nga babitambula kizimbe kikino kyamaanyi ddala Mukama atuyambye yadde nga netiwaka netiwaka era kyadde eyagala bakola etya abalungi bange abatulabira ku mukutu gwa Facebook kati mwagala okundaba ndi eno tuli eno Mirembe agambye essimu za WhatsApp yaziconnectinga nga teziriko essimu ezo kweziri ku WhatsApp kweziri mpozi ng'oluusi oyinza oba oli bweru nga tewataddemu koodi lengera kalina abaana baffe mwe bagenda essomera era ananzaalira weetegeke mangu nzaaleyo akaana eneeteredde tusoka nga tutambula supiidi naye fiizi tutuuse waneeno ku kirasi zaffe ezawansi tuvire waggulu ku kalina ndowooza tutandikire ddala wano edoomu yagenda okuba edoomu y'abaana abalenzi eno edoomu yaffe ey'abaana abalenzi naye ate nga edoomu yaffe ey'abaana abalenzi naye egenda kuba yakubiri tulinawo doomu eddala gye basulamu embeera egenda kuba nga ekolaki twagala abaana bange sene y'abaana abalenzi doomu ziri bbiri z'abaana abalenzi ziri bbiri naye doomu ziziro ziri bbiri ez'abaana abalenzi tukira nti abaana abato balina abaana abalenzi abato balina doomu yaabwe n'abaana abato abawala balina doomu yaabwe ne baana abakulu okutandika ku kibiina kyokuna abawala balina doomu yaabwe n'abalenzi okutandika ku kibiina kyokuna balina doomu yaabwe tetugatta baana bato bano babebi okubanga basulamu n'abakulu mu doomu ekikkirizibwa yatakusobola kikola ekyo we bano abate ennyo fe tulina obbawakeya fe tulina obbalabirira fe tulina obbafaako n'okubeebasa n'okukola ki n'okuba kyoggolokoka okusenya tufuba nnyo okulaba omwana nga asenya tufuba nnyo omwana nga amaze okulya alina okusenya omwana nga olokuse ku makya alina okukola ki alina okusenya so kati bano abato tubayamba nnyo kati ekirasi yaffe ngemugiraba emiridomu yaffe ngemugiraba ey'abaana abalenzi abakulu naye nga balina n'eddomu yaabwe ate endala abantu balengezeeyoko balabe obwagooga bwa ddoomu omuntu ayinza okulowooza ddoomu ya sekendi mugenda kutuzaaza abaana nga tubadde kunaku kukyafiizi omwana omwagala mu kisulo omwagala mu bbiri Mukisulo omwana oba omwagala mu kisulo sente za wano tutandika ku mitwalo 7
emitwalo 7 ekisulo omwana wadde ali ku mitwalo 2 kisinzira kirasi n'emitwalo 15. Tudda wa nabbi doomu tugirabye ya tugenda kirasi eddako gye tugendamu eno kyekibiina ekyokusatu. Kinene nnyo, abaana bangi nnyo. Kino kye kikyasinza oba ekinene. La aula. walakuwa oba kulotetinga ekibiina kisinga dde mu obunene. Tulina nno omulimu gw'okuzaala abaana. lwaki kino tukirabye mu ngeri ey'entukwe? kino kigazi eringa secondary obwenda abaana babuuza mbuno anateekawo ne enteekateeka y'amaanyi nnyo ddala era okutandika omwaka ogujja tusuubira waneno okuzibaosa kyotteeka ate tusuubira mu myaka etono nnyo nga 2-3 okuteekawo ne tekiniko. Wow. Myaka 10 ne university ngeze. Yeah. Nsanva abaana b'ekisulo guys. Yeah, omwana ng'ali mu kisulo banaye guys. Naye okyamulina omumanyi. Thank you. So, meeting the staff n'abasomesa naye nga sigamba nti oba woofiisi just egenda kubeerawo buno bwa bebi obuto wekamala okulya obwo bubongootera ddala oluusi n'okuzannyamu tulina abaana bamwaka ogumu n'ekitundu batuwa tubaleeta ne bakola ki ne bazannyamu kasita kamala okulya kaba kalina bongoota yagenakolawo bulungi wasiteekemu kapeti olw'obulungi bw'obulamu netiwaaka ebuze essimu yange banaagakimuere bulungi simanyi oba lwaki mbasiibula nemezaamu mubuuza ekimeeri olusinga n'omukulu naye alwadde somuleeta Mary kibuuzo ky'omukwano ky'oyagala tagenda kumulya mu kiraasi omwedeske bwe tuva mweno ayagala ka basari enamba twazibawadde bannange ofiisi eyange omukyalo yogera naye n'omubuulira obuzibu ofiisi Buganda bulamba bannange ofiisi Buganda bulamba ezinga ne zino ez'abakatikkiro ofiisi library computer about bursaries agaba bursary kubeera n'abaana betwalese yabawadde basbetwalese yabawadde so kati babawadde enamba ze osobola omukubira ne mwogera twali tusoma sinayagalanga nnyo weekend kubanga wabeerangayo emipiira weekend olunaku olwomukaaga abaana tubaterako tv ne balaba tv tulinako buno mukatuni wabwita mukatuni wabwaabaana pipipi abato then ate abakulu ne tubaterako kyebaagala naye nga tutaddeko bintu byabantu bakulu tubaterako awo ate twagala nnyo ne ku tv sometimes tv bukedde abaana ne ku tv endala abaana kulaba mawulire ng'ekyokulaba ku tv then ne tubaako tulina band abaana tubayigiriza music tuyigiriza abaana music ebiseera byabwe byedde tuyigiriza abaana okuba piano tuyigiriza abaana ebintu bingi nnyo gitawo ebiri jazz weziri kale Mary mukwano ate n'omwana waliwo omwana ye ng'ateeka olwo nga tayagala
no byabwerere byabwerere okuyiga bandi kyabwerere okuyiga gita byabwerere. Try to understand. Tamu namba. So ngate abaana babawasa bisaze ennungi. Wakikwata bubi ate nga babakwata kintu okunyigiriza nnyo olwokubanga nti ffenna gye mu masomero tugende tukaaba nnyo buli kimere tunyigiriza abasomesa naye waliwo kyolina okukubiriza abazadde kyamaanyi nnyo. Ate oba toyambye muzadde oba oyambye omwana oyo agenda kutegeera nnyo. Twakikwata bubi nti omwana gw'ozaala yekka yayinza okutegeera. Sobola okusanga emikwano omwana oyo gw'osomeseza tanaakubeererawo oba n'abeerera ababo b'ozadde. So ekyo kyekiriwo okukunya naye nga njagala abazadde bonna batuwe omutuwa abaana buli yenna awulidde oba alabye ku ssomero lino